omugole omukyala yakoze omukolo gwe bulungi nnyo. Naye mu kaseera ak'okuleeta ebirabo, buli omu ng'aleeta ekirabo kye nga bakiwa omugole. Waliwo omuntu omu ataategerekese. Yakutte box ey'ekirabo n'akiwa omugole omukyala. Mu box eyo ng'ataddemu omusota ogwakula ne guwola, n'agutonera omugole omukyala ng'ekirabo. Omugole tamanyi nti munda bamuteddemu sesota. Akaseera katuuka kwegamba basumulule ebirabo balabe buli omu ekirabo kye bamuwadde kirabo ki. Okutuuka okusumulula box gye bamuwadde nga mulimu timba sesota eyakula neewola ng'etambula bw'eti eteevuunya. Katagumulume oli yakutte eboksi n'agirapinga bulungi nnyo n'agisibako bino gift wrapping ebyo ebiringa ng'ekirabo, n'akwata n'ajja nga bw'akumba naawe omugole omukazi eboksi. Mukazi bambi yabadde musanyufu ku mukolo gwe nga bw'omanyi nti mukolo gwa ssanyu. Kumbe ab'emitima emibi abataagaliza oli yamutereddemu omusota mu kirabo mu box, omusota omunene. Omugole yazirise, yagambye bannange kiki kino? Kati ono omukyala gw'olaba ono abinyumya ye yabadde makeup artist ku mukolo guno, era yabaddewo bulungi nnyo nga buli kimu akyekkaanya, naye kye yalabye takirabangako. Naye mbabuulire abantu babi. Simanyi lwaki abantu bazimba nnyo emitima nga bannaabwe bakoze emikolo. Simanyi lwaki abantu bawulira nnyo obujja nga bannaabwe bakoze embaga. Simanyi lwaki. Ate kyenzudde nti abaagala nawe bakola omukolo babiri. Simanyi lwaki obusungu abantu basinga boteeka ku mugole mukazi. Olaba nti buli kibi ekituukawo kituuka ku mugole mukazi. Simanyi lwaki obwanga babutaeka ku bakazi ku mikolo. Kankutuuseeko emboozi eno ng'omukyalo ono eyabaddewo ng'omugole bamutonera ekirabo eky'omusota mu bokisi. Omwewulirireko video gimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Omugole omulala ono gwe nasembyeyo n'okukola bamuletedde omusota mu bokisi. Ogambye ki? Omugole gwe nasembyeyo okukola bamuletedde omusota mu bokisi ng'ekirabo. Nkutidde la hawla wala wallahi billahi tallahi. Wagulabyeko n'amaaso go? Baatuyise. Babayise? Njukira nze bayita omugole ngendera ku nvubu ya lugamba nti nze bannaye simanyi nakumanya Allah nsaasiri. Mba njagala mmanya nti content naye saakwata. Bwe bayita omugole. Omugole tebamukkiriza kugulabako. Naye ffe twagulaba. Wabagamba ayinza okugulabako ekintu ne kimukwatira ddala. Okitegedde? Oli yaddira omusota n'agutuuzaako ejjinja. Okitegedde? Yaddira omusota n'agutuuzaako ejjinja n'arapinga. Ngawo n'addira ekifunfugu. Okitegedde? Omusota ne gubeera wansi wano n'otuuzaako ejjinja n'orapinga ejjinja n'omala n'oteeka mu box nga n'ejjinja dirapinga. Nfuna. Kakati basumula ebirabo ekyabo kizitowa kyajjira na ku boda. Kyajjira ku boda. Nga batikkula. Kuba essimu yakubwa ekirabo mu kifunye. Yoli ekirabo mu kifunye. Naye ng'essimu nga omanya essimu ziba nnyingi ezikubirwa ku mukoto saa ezijja zinza mannya biki. Ziba nnyingi. Oli n'agamba ekirabo wa boda gye. Wa boda wamu ennamba nga banne balina bye bampadde mbaleetere. Aleeta nga tamanyi. Nga bajja kati tebasooka kisumululirawo. Okitegedde? Naye oli yategeera nti kino ekirabo boda yakikoze eki? Yakireese wano mu kusumulula ebirabo. Jjukira baatandika omusumulula ebirabo mangu kuba omugole yali agenderawo ng'agendawo n'ebbaawo. Bali bakoze nnika? Bali bakola kukyala n'ennika. Byonna baabikolera wamu. Omugole basumula ekirabo senga abaali eyo munda basumula ekirabo ng'ekirabo mulimu omusota. Omusota nno nga mukulu si buno obusota. Omusota nga mukulu. Naye era omusota baali bagusibyemu akawuzi. Akawuzi nga bagutuze wano obulago wano. Bagutaddemu bagusibye akawuzi. Naye gulabako ogwa gumu naye buli lwembeerawo nga mbuba omundabo omusota ogwo.
Ngole tebasooka muyita abaga bannaye tetumuyina mukkiriza kola ki kutunuya mu gundi guno musota guno wabula bamuyita fenenze nempalira nga njagala ndabe nkakase nemugaba ni mundageeko bannaye naye omuntu n'okola munne ekintu ng'ekyo mundageeko iba nanga abantu nga si bangu paka ebandaga omusota nagamba guugo mu boxi yago era eyagugira oba bamunaaza biki naye munnanga abantu nabo si batudde bwe bamala olaba omusota ogwo kuba baakimanya jjukira omugole oyo